Mbuuliza neighbor wonti wawaddeyo sente za Pentagoni. Kino njagala tukyejjukize. Tukikola okumala emyezi 6 nga buli lunaku toyossaamu ate buli lunaku bw'osobola owaayo emirundi 2 oba 3. Mukama nga bw'aba akugabiridde ogenda okwebaka ng'owaayo ogusemba. Kyangu nnyo nnyo nnyo. Ogenda bugenzi ku ssimu yo n'onyiga *291#. Bw'oginyiga ebejja kusaba merchant code. Merchant code twabagambye nti buli radio gye tulina frequency yaayo. Frequency eyo bw'ogijjamu kye bayita katonyeze. Figure esigalawo ebeera merchant code. Naye kati kampe ekyokulabirako ekyangu. Ate nga kikola. Bw'onyiga *291#. Bw'oginyiga eba egenda kusaba merchant code. Kankozese eya Kampala 1070. Kubanga tudira 17 katonyeze 0 ne tujjamu akatonyeze. Kankozese eya Kampala merchant code yoteekamu 1070. Bw'oginyiga ebeera egenda kusaba amount. Amount twakoze enkola nga nyangu nnyo in that nga bwe twakuŋŋaanyanga $1, half a dollar, ne tugula ettaka lya Kanani obuwumbi 10. Kati ke kaseera tulizimbeko ennyumba ya Mukama ya buwumbi 10. Yes. Obuwumbi 10 obwagula wano twabukuŋŋaanya mu myezi 10. Ng'omuntu aleetayo $1, $2, $5, $10, $5, $10. Abalala nga tugatta sente zaffe abantu 5 ne tugula $1. Ng'egula 3.9. Naye ng'omu aleeta 5, omulala n'aleeta 5, omulala 3, omulala 2, omulala meka. Ezo nazo ne tuzigatta ne zigula $1. Na kino njagala mukitegeera ababadde bagamba nti nga tugenda kuzimbawo ennyumba ya sente nnyingi nnyo. Tewali yali aguze poloti ya $5,000,000 n'azimbawo ennyumba nga ya $3 oba 2 oba 5. Poloti z'olaba zirimu amayumba agatunulanga abantu. Sente ezazigula ntono ddala. Omuntu bw'aba alina obusobozi obugula poloti ya $8,000,000 mugendamu ennyumba ya $4,000,000 oba 3. Ndi mutuufu? Omuntu bw'aba alina obusobozi obugula poloti ya $15,000,000 ennyumba ye tetera kuka wansi wa bukadde 5 oba 7. N'olwekyo ezigula poloti si ze zizimba. Obanga Mukama yatusobozesa gyali myezi 10 gyokka ne tugula ettaka lya Kanani ku buwumbi bwa Uganda 10, $2,250,000. Wayiseewo emyaka 6. Mu myaka 6 tubadde tetutudde butuuzi. Tusonze. Ffe tusonda busonzi. Twajja wano ku Kanani nga tulina Red Edge. Mukyakijjukira. Twajja ku Kanani nga tulina Red M 17 katonyeze 0. Naye nga waliwo ebbanja ery'okuzimba ekkanisa eyo etalina bisenge. Era ffe abaganyirwamu nga tuli ku Kanani. Ffe twagamba nti n'abantu baffe ab'Embaale bafune ekitufuna. N'abantu baffe ab'e Busoga bafune ekitufuna. N'abantu baffe ab'e Mubende bafune ekitufuna. N'abantu baffe ab'e Fort Portal bafune ekitufuna. N'abantu baffe ab'Embalala bafune ekitufuna. Actually wonna we bawulira Oluganda twateekawo radios. Gye tutalina radio ye Northern Uganda ate nabo bali privileged nti bafuna Soloti television. Kubanga Soloti TV message gyewaayo era ye message ebeera ku Soloti FM. So tulwanye nnyo emyaka 6 oluvannyuma lw'okugula ettaka nga tusonze ne tusooka tuzimba ekkanisa etalina bisenge. Ekkanisa etalina bisenge tugizimbye. Abantu babeera mu malwaliro nga bali ku Soloti TV, Soloti FM era ne bawona ne bavaayo. Abantu babeera mu makomera
nga bali ku Soloti TV, Soloti FM, era bangi abazze ne batuwa obujulizi ne batugamba mu prison tubeera ku mukutu ogwo. Waliwo ensonga bbiri lwaki babeera ku mukutu gumu abali malwaliro n'abali makomera. Ensonga esooka, tulina kigambo kya Katonda purely. Ensonga ey'okubiri, gino emikutu egyaffe, gy'emikutu gyokka mu Uganda gy'obeerako nga gireese okulyowa omwoyo, nga tebakugamba nti weereza ebirabo weereza ssente. Era omuntu abeera ku Soloti TV ku Sande, oba mu nnaku zonna enjereere, oba ku Soloti FM yeewuunya, abeerako service n'agifuna mu bujjuvu, oba ali mu ddwaliro, oba ali mu kkomero, oba ali waka, oba mulokole oba si mulokole, ne tumaliriza service nga tetumugambye nti waayo ekintu kyonna. Abawaayo be bano ababeera bazze wano, ate nabo bawaayo lwakwagala. Tewali awaayo ku Kanani nga bazimuyisa mu nnyindo, atalina abatalina okutuuka lwalifuna ate neeyagalira nti kanneeka atandika okuwaayo. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi olw'ekyo. N'olwekyo gino emikutu giyaayaanirwa mu butale, mu maduuka, mu byalo, mu bibuga, mu makomera, mu malwaliro. It is a church away from church. Giwa emirembe, ekkanisa etalina bisenge, esindika message ezaamu abantu essuubi. Omuntu n'addawo, abadde akoze okusalawo okubi, okwokwetuga n'addawo. Wayitawo ennaku n'atambula mpolampola n'anoonya Kanani, message gy'eva. N'atuuka n'asanga ng'ate emirembe gyeyongera bweyongezi. You people, you are very lovely. Mwekubireko mu ngalo abantu bwe bajja wano bafuna emirembe. So ekkanisa etalina bisenge tugizimbye. Tulina social media app ya bwerere ogidownloadinga ng'oli kuno oba ng'oli bweru. Tulina Facebook ya Soloti ne YouTube. Servicing eno wonna wonna ebeegabanibwa. Ke kaseera tuzimbire Mukama ennyumba atuleseewo abooluganda. Ngambye eki? Ke kaseera tuzimbire Mukama ennyumba. Wandibadde wagenda ne COVID. Wandibadde wagenda na buli kavuyo. Wandibadde wagenda ne Ebola. Naye Mukama atugondeza mu ffenna. Atuteereddewo obwangu. Ago si magezi ga Bujjingo, magezi ga Katonda. Okuggulawo enkola ng'osinziira ku mudaala gwo w'osusakawo n'ogamba ndi kannyige essimu nzimbe Pentagon olwaleero, ate n'owaayo okuva ku 5 oba 10 oba 2,000, onyiga *291#. Bw'oginyiga n'ekusaba merchant code, teekamu 1070. Bw'oginyiga n'ekusaba amawunti waayo gy'oyagala, waayo ng'omutima gwo bwe gukugamba. N'olyoka onyiga n'ekusaba reason, ensonga teekamu ekigambo Pentagoni, oba teekamu ekigambo chachi, oba teekamu ekigambo HPMI. HPMI kikiikirira House of Prime Ministers International. Bw'onyiga ng'omaze okussaamu ensonga, ebeera egenda kukugamba nti sente ozitadde ku House of Prime Ministers International. You press 1 to confirm, onyiga M okukakasa, n'ekuleetera House of Prime Ministers International. Oba akasimu ko katono katya, oba essimu yeefaanagana etya, kasita kubaako sente ku mobile money, ogenda kuwaayo z'oyagala. Bw'emala okugamba nti House of Prime Ministers International, yingiza piniyo. Piniyo togigabira muntu yenna, giyingirizeemu awo sindika sente. Oba osobola 1,000 buli lunaku, oba 2,000 oba 5,5 oba 1,000 oba 2,2 oba 5,5 oba 2,200 oba 5,500. Katonda atuwadde omukisa. Ebigambo bino bw'obiwulira, towuliriza mulala byayogera. Era toziwanze, ziwe Katonda. Nze bwe mbanga nnimba, Mukama tagenda kulimba. Naye ate sirimba kuba sirina nsonga ya kulimba. Obuweereza buno bugenda kuweza emyaka 10.
tujaguza emyaka 12 mu January ng'ennaku z'omwezi 24 2023 lwe tuweze emyaka 12. Singa sente zammwe nazikuŋŋaanyanga n'enkolamu ebirala mu myaka 12 sirinyanga kunyonyi mbunonye sente ate sikyazanga muzungu tuwaliwe yazituwa. Naye mu myaka 12 naawe osobola okulaba tulinako ettaka mu Kampala lya acres 8 n'ekitundu. Mwazikwasanga nze nenzituusa. Mu myaka 12 tulinako radio 17 Kampala, tulinako radio 98 katonyeze 2 Busoga, tulinako radio 12 katonyeze 6 Embale, tulinako radio 97 katonyeze 5 Mubende, tulinako radio 9 katonyeze 3 Fort Portal, tulinako radio 95 katonyeze 0 Embalala, tulinako Soroti TV ey'amaanyi evuganya ne TV ez'amaanyi ezina investments ennene, TV ez'ensi eziteekako buli mazina omuntu ge yeegomba agawemula ensi, naye zitukaaba nga content waffe ali clean. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Abantu baali balowooza nti abantu baagala buseegu bwokka, naye TV ezisaako obuseegu zonna zitunulidde Soroti yokka. Edduka speed ya kizungirizi. Mbadde nkubalira nti mbadde mwesigwa mu kugula ettaka, mu kugula zi radio, mu kukola TV, ate ne mu kumaintaininga okugula kirala, naye n'okubeezaawo radio ne mu covid radio ne ziyitawo nga tezigudde. Leeta sente tuzimbire Mukama without a second thought. Tobeera na mmeeme bbiri bw'obanga owaayo sente zino okwegayiridde. Ngambye eki? Tobeera na mmeeme bbiri bw'obanga owaayo sente zino. Keera nga ku makya kampeni etandise Desemba egenda paka May nga 3 2023. Lwaki tukoma May nga 3? Kubanga omwezi gw'omukaaga gwonna tugenda kunoonya gye tusengukira. Mu mwezi gw'omusanvu nga lumu wano ku ttaka lya Kanani Katonda nga bw'ali omulamu mu linnya lya Kristo Yesu omwana Katonda yazuukira, tugenda kusima omusingi oguzimbira Mukama ennyumba etali mu Afirika. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi zikubire waggulu. Zikubire waggulu. Abantu bangi abagenda okuwona okufanga muli bato, bangi abagenda okuwona ebibambulira by'ekika, bangi abagenda okuwona obwavu, bangi abagenda okuwona obupangisa, bangi abagenda okuwona ennaku ebadde teriko werikoma nga buli lunaku owayo 255 kakaaga kasanvu. Gwe weeyama ogambe nti bwe bali bate bannalangirira nti sente ziweddeyo sigenda kulekeraawo. Kikole nkwegayiridde. Kikole omulokole naawe atali mulokole. Kikole nkwegayiridde. Waliwo omusajja mu Luka essula 7 yayagala nnyo Abayudaaya n'abazimbira n'ekkuŋŋaaniro nga si Muyudaaya ate ng'ekkuŋŋaaniro si mwasabira. Naye olunaku bwe bwakyanga alina ekizibu, Luka essula 7 n'asaba Yesu agenda amuwonyeza omwana. Abakadde b'ekkanisa ne bakuŋŋaana ne bamugamba genda okimukolere, ayagala eggwanga lyaffe ate n'ekkuŋŋaaniro ye yali tuzimbira era yafuna kyayagala. Osobola okuba nga toli mulokole, kirungi bino ebintu byakyama, kiri wakati wo ne Katonda. Gwenyiganga akasimu ko buli lunaku *291# kakusabe merchant code teeka mu 1070 kakusaba amawunti saamu z'oyagala ogenda okole nga naawe obina kyokoze mu maaso ga Mukama. Keera ng'okole ekintu ekyo olyoka ogenda okole makati mu lunaku kikole ng'onyusa ekikole. Bw'omala okussaamu amawunti saamu reason oluvannyuma saamugoberera emitendera byangu nnyo ng'era bw'okozesa mobile money endala, naye zino ziweeyo nga weekomiitinze nti Mukama bwe bali bati bannagamba nti obuwumbi 10 obuzimba Pentagon magnificent house of God, ng'era tebannagamba nti obuwumbi 10 buweddeyo. Ezo ze zizimba Pentagon ze zizimba ne parking lot ennene, parking storage floor. Emmotoka nga 8 ku 10 ezigenda okupaakingako ndabamu eyiyo. Ngambye eki? Emmotoka nga 8 ku 10 ezigenda okupaakingako ndabamu eyiyo. Keera ku makya gwe kikole nga kyama.
nsaba obeere n'ekyama ekyo mu ggwanga lino yonna gy'oli kibeere kyama kyo, oba oli mu east oba oli mu north oba oli mu west oba oli mu central wano, keera ng'otuukirize ekyama kyo. Weekend kikoleko, genda osabire gy'osabira naye ng'omanyi nti ozimbira Mukama. Sente zonna ziri mu kuŋŋaanira wamu mu Stanbic Bank. Tulina accounts ez'enjawulo ezo twazibawadde, buli muntu ajja kugendanga mu banka nga bw'aba ayagadde, naye tugamba nti ng'oli awo nga totawanye kuva mu bende, tovudde Kasanda, tovudde Kyegeegwa, tovudde Hoima, osinziira w'oli, simu yonna gy'olina kasitebaako mobile money, ojja kusobola okuzimbira Mukama. Tetugenda kulangirira nti sente zo ziweddeyo ng'ababadde baziwaayo mukyali nga bwe mwali. Ngambye eki, tetugenda kulangirira nti sente ezo zaaweddeyo ng'ababadde baziwaayo nga mwakifuula kitundu kya bulamu nga mukyali nga bwe mwali. Singa kisoboka abantu bandiyimiridde ku State Square ne babagamba nti ffe twawaayo sente ezaagula ettaka lya Kanani. Bandiyimiridde ku State Square ne babagamba ffe tuze tuwaayo sente ezikoze rediyo ezo eza Salt FM ne Salt TV. Bandiyimiridde ku State Square ne babagamba nti ffe tusonnanga sente eza satellite. Tewali akwata sente ze n'aziteeka mu buweereza buno n'asigala nga bw'abadde. Waliwo ate bingi Mukama byakolako mu bulamu ng'obadde olowooza tebisoboka, naye n'okola akantu katono mu maaso ga Mukama n'akukolera ku kinene. Kaakati tugenda mu sizoni, abasambi b'omupiira nga babagula e Bulaaya bava mu kilabu ezimu bagenda mu ndala, sizoni nga ziweddeko. Owulire sente ze twetaaga okuzimbira Mukama ennyumba egenda okuba nga mu Afirika yonna teriiyo, teziramuza bazannyi ba mupiira ab'amaanyi. Nkiddemu, sente ze twetaaga obuwumbi 100 teziramuza bazannyi ba mupiira ab'amaanyi. Okwata obuwumbi 100 n'ogamba nti oyagala Messi ne bakuba n'etteke, ne bakuwerekereza n'etteke ne baga genda. Sente zitagula muzannyi zinalema bannayuganda okuzimbira Mukama. Gamba nedda, kiddemu nti nedda, kiddemu nti nedda. Yimusa emikono gyo waggulu, saba Mukama akwate ku mitima gy'abantu. Tuwonye lwa kisa, twandibadde twafa COVID, twandibadde twafa ddaaga lwadde gangi. Saba Mukama abantu baleme kubeera buwulizi ku nsonga eno, babeere bakozi ba nsonga eno. Kisabe Katonda nkwegayiridde, saba Katonda ekigambo kino akiteeke mu mitima gy'abantu. Kuno okulinganga kugula migabo mu ggulu. Saba Katonda mu linnya erya Yesu akinyonyola abantu bakitegeere. Yesu yagamba nti omuntu eyeerira sente ze yekka aba musiru, bw'atyo bw'abeera omuntu atalina bugagga bwonna mu ggulu. Saba abantu bakitegeere nti beeterekera obugagga mu ggulu. Kinyuma onoobeeranga ku TV yo n'olaba ennyumba nga bagiteekako sente zo. Teekanga ye 2 teekanga ye 5 omutwalo oba 2. Wiiki kibeere ekitundu kya bulamu bwo, buli lunaku kibeere ekitundu kya bulamu bwo. Emyezi 6 twewadde na mingi. Egyo gy'emyezi egy'endowooza y'abaana b'abantu. Tusaba Katonda atusurprising. Amazima ga Katonda oyo gwe tuweereza bwe zimala ziggwayo guno omwezi, nze mba nangira bulangirizi nti zaaweddeyo, kaakati batandika okuzimba. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Yimusa emikono nange nkusabire gwasabye buli muntu kimukwate ku mutima. Nsaba Katonda naawe abeeko baakwatako okululwo, era nsaba Katonda ebirooto byo abituukirize. Katonda akukola obulungi obutali butono. Buli kigambo kye baakwogerako, buli kigambo kye baakupaatiikako, buli nziro gye baakusaako, Yesu agikunaaze n'omusaayi gwe. Ebibadde ng'ensozi mu maaso go, Katonda abyaseeyase, abyokye, otambule mu nsi eno ng'oli mwana wa Mulodi mu linnya erya Yesu. Oli mwana wa Lord, Lord njogera ku Katonda. He's our God and He's our Lord. God bless you and bless you always. In Jesus' name.